Je baleko ssebo. Machi eno gisanze otya? Machi yote badde nzibu nnyo. Naye obukovu bwe tubadde tulina emyaka nga 2 soda okulaga nti abakole training bana abakubi b'omusenyu tubasambanga ffe abakata FM ne kegide management netwalaga nti tulinawo omusajja Fezo omwogerako ki ng'alinga akooye mulungi wabula ng'abaddamu emipiira naye agenda okuyita okugumuterawo ate nga li distance yawala naye ng'asambye bulungi. Abagizi bagambye alina pasi gyagabidde refali bagumwale n'agabira refali kyakikoze mu second half naye agenza okikola nga abadde amanyi tujja tukubemu 2 era singa taguwadde refali singa tulina golo nga 3 combination ya mulaba enasobola okukola mu match eddako ejja kukola bulungi kubanga asiba n'agaba skills azina yerabira mangu batya singa wasiba n'asala ng'agulekawo ng'asaze n'awoomerwa kubanga ye agambye nti mu kukumanga pasi gyagabidde refali bumukukumanga jemjozi gye bayambalanga mu kukumanga FC Kenya era kati nagamba mbwe enkuba etonye nyingi kyava tasobodde kubanga asamba bwatyo naye mbu era bankoze na bubi singa babadde bamuwa ku free kick zino nandi yagadde okola free kick za muga ya Faizo kubanga tuzifunye eziwera mu first half naye nga yalinga akooye takooye wabula just ngeri gyaludde okusamba omupiira kooye alina mungi soka tusombe bulira sebo omusajja agambye mbu tokooye naye sibitegeera bulungi kaki kogenda okukakasa abagizi badde bakomplaininga nga bagamba nti omutindo gwe wabagambye si gwe balabye ate bano babeera bweru omanya Abannayuganda amaaso gali mu ngalo ate nze obwedda nsambira wala mpira tabagulaba bulungi kati nze maaki yonna enaddamu njagala nzijeyo obubadi bwange bwe nasambira mu 96 Tanzania mu Kukumanga FC si e Kenya Tanzania kyalo kimu kye bazaalako Idi Amin Dado omanyi oyo okojja naye ompira okutwaliza omusajja Kukumanga FC gyayogerako Salimu ogimanyi Sajja agambye yasamba ne Idi Amin Dada. Welfare. Ompi match eno gisanze otya? Match ebadde nyuvu nnyo. Sikulabe ng'osamba naye abavunyo naye byenkoze mbikoze tadde wano mpira nengudusa paka mu ggoolo. Kitegeera nenkona ku katini omusajja n'abukipinga mu katini gunywa. Naye ono omusajja aliwa. Ono mugaya Faizo. Kyatukoledde ekkula. Bamuwadde paasi ng'ali bwomu. N'alabanga leefali omusambi munne. N'agumuwa leefali n'agubuuka. Leefali n'agubuuka. Naye yagambye nti leefali abadde yambadde jaze gye bayambalanga mu Kukumanga nga basambanga ku mulembe gwa Amini bamufaananye mu ttiimu gye baalimu bonna naye ompira gwo gubadde mulungi nnyo tugenda tewa ne ggoolo endala ey'okusatu